Nalaba abakulembeze basatu e Uganda. Abamu ku musinga okwagala. Nga batudde ku mmeeza egyo. Okwekalakasa kwe nabagambako. Nadi ndowooza kutandika wiiki eno. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Otyo omulungi akyekumidde ku Uginaw TV nkwanirizaako olwaleero amanya nze Stone M nenkwebaza gwe nawe najjo osinzira okutulaba n'okutugoberera mu nsi ez'enjawulo aba Saudi Arabia wane waffe mu Uganda wennyini mwebale twagala mwebale kwagala Musumba Kango naffe tubaagala tweyama baweereza paka last ate ne Musumba tulina omwesibirako ddala kubanga ayina obubaka ayina ebintu bingi betutamanyi nawe nkikakasa bingi byayogera nga nawe badde tobimanyi obanga osuubira obaki kyovala twebuuza ku bantu bano abafanaganako webati wetusabira gwe naina story efanaganako bweziti oba Musumba oba muntu omulala inaina kubanga oli yali angambye Musimanga kyano mukyaza basumba bokka tetukyaza basumba bokka wabula buli ayina ki buli ayina olugero nga wetaaga olusharingako n'abalala fe wetuli tweyamukuwa mike tetulina buzibu kakati wano wennyini wensabira kansoke nsabe Musumba asooka atubuuzeeko tusooke tutambule ne program ya leero so masoko babuuzeeko abantu bo abakwagala okamala abali ku Uginaw TV njagala kubebaza nti mwebale nnyo mwebali eddala omulimu gwe mukola gw'amaanyi era mbabuuzaako mu kiramuso ekyawamu ekya Mukama waffe Yesu yebazibwe mwebale kunjagala mwebale kwagala Believers on the Local Ministries njagala kwebaza bambi abantu abayimirira ne Local abantu abakubeererawo abambeererawo omanyi olwa foundation yali ba foundation yaffe ekyaki ekula bagikoze bulungi abantu bagikoze bulungi kozi Mukama wabakola obulungi nga bakola bulungi kati ate waliwo abantu abategeera omanyi njagala nnyo abantu abaali abalogo abantu abada balogo oba abalogo nga nakati akyali mulogo okolagana nabo mbagala kubanga lwaki mbagala abo Katonda beyajjira Yesu beyajjira ku nsi kati ate okusinga ffe abatambulira mu kitangala ekigambo ekyo kyagala nnyo naye kati kankubulyeko ekintu kimu olwaleero naawe okimanye Stone M okutambulira mu kitangaala kyekintu ekimu ku bintu ebikyasinze okubeera ebizibu wano ku nsi mama namwe abasumba naffe ffenna kati gwe towulira nti Musumba yakutaaka wala towulira nti Omusumba ate yayagadde mukagundi towulira nti kubanga okutambulira mu kitangaala kintu kizibu naye wekibeera nga kizibu Bayibuli eyogera mu Zabbuli ega nti bwe gibanga emisingi gizikirizibwa kiki omutuukirivu gyateekeddwa okukola tewaliwo kintu n'ekimu kisobola kukuyamba unless kwata ng'okutte okugeza ng'okutte gundi yeeno ng'okutte Katonda ono gwe mbagambako omala omukwata n'omusaba omwoyo banayo ekintu kyokka ekimala ku nsi kuno mwoyo Katonda namuguza mwoyo gwaffe no olaba olifa with me banjagala otutangaza naye kale statement yokusinzira njagala nnyo Mukama akuyambe osobola okutegeera ebintu by'emwoyo lwansonga wanabitegeera ebintu bigenda kwanguyira Katonda waliwo omwoyo by the way ekyo kituufu waliwo omwoyo nga waliwo omwoyo gwange omwoyo gwange omanyi omuntu alina ebyobugagga ebyo bisatu ayina omubiri kyabugagga ekibi omubiri kyabugagga ate kibi ate kibi nnyo omubiri kati alina emmeeme n'omwoyo emmeeme ate yeeriwa neno nabadde nkugambye obabuuzeeko bubuuza sooka obabuuzeeko obalagirire ekkanisa gyeri tusooke tukulukute lumu mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mbasaba bamikwano musubscribinge ku channel ene ya Uginaw TV ate munoonyeeko ku channel yange bagiyita Local
International Ministries Matugga kawandike nga we kali oba mu small letter oba mu capital letter bagenda kaleta then you subscribe ngeko ku channel yo nayo osobola okubeera ngogoberera services affe live ebako buli lwa Sunday na buli lwa kusatu ekawungezi oko ebako ku loko International Ministries Matugga oba nkubireko ku simu yange ngo ina kyonna kyoyagala okumanya oba ngo ina kyonna kyoyagala oyimira naffe by the way tuli mu kugula ettaka tuli mu kugula ebidongo twagala ebyuma ebigendo kubulira ku Lusedi kati abasumba bali kuneeno abantu abali kuneeno abenjawulo gwo tuyita buyisi noga nti bannange ne waffe wetagayo ku Lusedi kubanga ffe mukama yatuyitira nsi yonna kati gwo tuyita tujja buzi kyekivola twagala kugula ebyuma nga bya mulembe nga byuma birungi nnyo nga bya chachi unze nobeereyo ngosobola bigula omu manyi waliwo abantu nga sobola bigula omu basobola bigula omu nze nali njagala kamera bweti nge yaffe ngene yammwe eno omuntu n'agigula omu wafunye kamera wafunye Canon bwetyo milioni 3.5 wafunye kamera otwazikeko kwa twetaaga byendala fire nanga tugikozesa kale nga obana tubana nawe omanyi eno kamera yagiguze buli wetwanga tugenda mu masabo awo tulina obeera neeza ene yammwe neeri yagiguze eyimu yaayo twagala kugenda mu masabo kwokya masabo twagala genda twagala kubuulira njiri eyenjawulo mukko waliwo programs tugenda okutandika tugenda okusomesa gana agakomo g'emisambwa bino bikomo byenterola mu kibuga ebyo bikomo by'abamatayo ebyo byosinga okwagala byensinga ogenda osomesaako tugenda bisomesaako lwaki twagala zibula bantu maaso kubanga mission yaffe kujja myoyo mu buwambe kujja meme mu buwambe kujja mibiri mu buwambe kakati ate waliwo ne mission n'abalina mission nga zo za kujja ate nga za kujja bantu mu nsene ensuubize bajja batwala Misiri kakati ekintu kyenjagala tandika okusomesako tubalage nti no kana akakomo kakola bwe kati ne bwe kati kabinnyo kamutawana we guti ne we guti okateeka ku mukono go kanywa kino na kino kalya kino na kino kimanyi tino kalya akakakomo ya abo bukomunanti kati urugame bwa mwami gundi bwa mwami Matayo ne siye kaya butunda bana kibuga anti kati mwami Matayo lwa kubanti bamusiba ne yo mu kumasajja abali bakutte social media wanegwa eyegwanga nakati nga musibe nakati mukena agirina so musumba kumurundi guruwe twakoma naye kana omwagira kuba yogeza manyi namugobereranga namugobereranga naye nga tulina okwawula Katonda ne tonda no obano tulina okwawula ebintu ebyo bibiri tulina obyawulira ddala Katonda asigala Katonda ali above tonda ali waggulu wa buli kintu kyonna kyomanyi saha tugende maaso musumba tukyalina musumba kango nga twasinzidde side zeno Matugga n'olwaleero musumba omunundi gwe twasemba okusinkana twali tusuubiza abantu baffe nti ogenda kwogera ku guno omwoyo gwa AI artificial intelligence atendo kati goya tekati abankwagadde nze no mbadde ngumanyi AI nga manyina kujinnyonnyola giyingira mu bisenge kigwayo artificial intelligence artificial kitegeeza ekintu ekikolerere intelligence okunoonyereza oba obukesi neki artificial intelligence artificial intelligence yes webale nnyo kakati omwoyo guno ogwa AI gwavaawo abantu bo bagira banga omwoyo gwa Elon Musk Elon Musk n'omusajja ayitibwa Bill Gates abagaga b'omu nsi eno kati Elon Musk ye asikira Bill Gates we yamala okuvaako ku kibinja kya Illuminati omanyi kyawunga mwa nze ne wengera ne mulaba essaawa zineeno mulaba gundi oyo Bill Gates nga lyawo yawunga lyawo takyalina byakola Bill Gates aliawo linga yafa ye yawukana n'omukyala aliawo talina makulu kati oyo Bill Gates Illuminati yamala omukozesa kati oyo user we bamala okukozesa nga bakusuulawo kati bamala ddo mukozesa kati bamuta kakati we tuvaawo tudda ku
Elon Musk kati yaliwo yaliwo era balaba Elon Musk n'ebyombe bigenda ku mwezi nayo kira omanyi kyakola kati atunulidde ensi eziri mu golodi n'amafuta ate naffe wano tulinawo era naffe wanino batutunuulidde target kati atunulidde era atunulidde alina byagala okwekwasa kati ayagala kwekwasa ayitira e Rwanda akuba e Rwanda mbo baluddeko mbo mukulembeza aluddeko kati amala atwayirize ebifa abasupportinga amala awete eno naye bannaye kankubuliiko ekintu kimu by the way America eteekateeka olutalo kakati mu kuteekateeka olutalo America yo ya ntalo imanyi kubadda ya ntalo kino kyendi mukwogerako America eteekateekera Uganda eteekera folutalo lwakuba ffe mukama ayina engeri gye yatukolamu ate abantu gye batamanyi wane waffe olaba omuzeeyi oyo ayambala ekikofira ng'ekyange muzeeyi waffe oyo muzeeyi kalimu amagezi alimu amagezi sajja oyo naye nga bambi ate nno nkubulire n'ekirala tomuzalawa simuzalawa ate kati kankubule nawe olina okumutya nze mmutya already omanyi lwaki olina okumutya omanyi lwaki olina okumutya yatuweddembe ekyo by the way ekyo yakituwa naye ensonga lwaki olina okumutya oli omusajja simanyi kyenyinza kugamba naye musajja alina amagezi olaba ffe twetaaga tekinologi twetaaga enkyukakyuka twetaaga ebintu ebyenjawulo naye ye teyeekutte nnyo ku bantu abo betulowooza nti bebagenda obbireeta yeekutte kuki era mu ye alina emyoyo ejja oyo omwami ejja omwoyo gwa kapa n'ogwaki naye banna anti baatugamba nga mu kibira yafuukanga sikyali mu lutalo lweruweero awo 1980 mpaka 85 anti era kyendi mu kugenda kyengerako olaba eyo AI yeteekateeka obukulembeze AI eva mu gundi eno AI eva mu ekyo ekibinja kyaki kyaba Illuminati eva mu New World Order AI kati ate nabagamba nti wadde mwagala nnyo muwanyeemu awo teri mukulembeza ajja ajja ku ntebe nga tayiseeko eyo ate era teriyo avuganya n'akuba hiiti ng'era tayiseeyo mu nsi yonna oba wano wokka mu nsi yonna ekyo Katonda bw'atyo yakiteekateeka ye mbadde nginaga nti wano wokka wano oba n'ensi yonna naate nkitandikidde eri n'ensi yonna olaba si wano wokka obadde okimanyi nti no olaba kyogamba ne bano ab'oku Elos kati abo bambi abo be bano ba kisa kya Mukama kisa kya Mukama kati ekirala nkitegedde nti AI tudde ku gundi yaffe AI yava waba Illuminati yava wa Illuminati era New World Order plan nejja netusensera kati AI oba mission yayo enkulu yali ki mission yayo enkulu ku diverting abantu kubajja Katonda abantu batandika okulowooza nti bo bennyini basobola okubeera bakatonda AI gwe mulimu gwayo omukulu era AI gwe omulimu gwayo omulala kwe kusiriwaza bannayuganda omanyi AI evamu entertainment AI kituufu entertainment kakati waliwo omwoyo ogutambulira ku ssimu olaba Google Play Store omanyi bw'otunuulira akabonero ka Google Play olabamu kimunda muko Google Play sirina kyendabamu kyamaanyi ndabako gundi ndabako akantu kalinganga akafumufumu ku Play Store kandabe wano no kalinga kafumu eno gundi Google yennyini eriko ki eri confused erina bikalakala byayo ndabako gi ekya kiragala ekimyufu ekya orange n'ekya bbulu oba bbulu oba ki kakati byonna birimu ekyama kana akabonero ka Google olaba gwe tolaba
kati musoke ne Google okimanyi tibiina nnyo njawulo eryawo Rainbow musoke no Google kati ate eno Google era wogitunula bwotyo osobola ogijja muleeta 666 eno gi eyo gi batya mweri bwogitunulya bwoti 666 osobola ogijjamu 666 nkulaba kati kakodyo ki akaviirako giteeka mu bino bikkala mbadde manyi just logo y'abasajja gye bakozesa kakati wogiraba oyinza ogiyita just logo nze ndaba logo just logo nga gwe omuntu naye bino ebintu by'abana basajja byama bikweke olaba nayo bangenda kijeyo ntya ntusobola okufuna meaning yakyo kwegamba kinene kati olaba amasaati engoye zibakola okugeza nosanga esaati ng'eriko dayinaso nga yasamye bweti eriko kigonya kigonya kati ng'omuntu agiguza agyesaze nobanga oli awo nosanga omusajja nga nosanga oli nga waliwo obusaati bwendabanga buliko amabeere waliwo obusaati bulaba oyambala bulaga six pack omukazi ng'ali kuli nga atipinze nnyo amabeere ge gali bwe gati njagala kujjayo obukodyo bw'abana abantu obw'ekyama kati bwe bakozesa okulya emyoyo esaati webeerako ebyo ebifaananyi faanaganako ebityo kitegeeza ki kati okimanyi nti nno ebifaananyi ebyo biramu birina emyoyo ebyo bifaananyi ebyoku masaati okimanyi nti abamu ebimu bikola mulimu guno wammanga ebimu bikanga omukisa gwo ebimu birina bipromotinga omukisa gusobola okujja nekigwasamira nekyogera nagwo kozi kyo kiba n'omumwa kyetuva mawulire batugamba nga twambale plain simanga clothes nze simanyi naye abantu abalina okubikuliramu ekyo ekintu ebintu ebirina omumwa nze waliwo wembisanga waliwo abantu bangi nnyo bembisanga kati luli nali nsabira omuntu mu kyaki nensaba nga sebo kirwali nga kyogera nange nga kingamba tejja mutuukako kati tewakiraba nga nkiraba nga esaati gyayambadde ate myoyo giri strongo nnyo anti lwaki tewamugamba mu kaseera akasooka agijje ate kati agende abeere bwereere abeere bwereere kati nga nze nangirira ekintu kimu ngamba mu linnya lya Yesu otwala amagenda go nga kigamba tajja gatwala okimanyi esaati yenyumya emboozi yennyini munyumya emboozi n'essaati ng'essaati eri siriyasi enyumya ekunyumiza gamba tagenda kubeera bulungi nga gugamba agenda beera bulungi okimanyi nti nno eyo essaati abamu abantu ababeera bajambadde omanyi za accident zino ezibeera ku kkubo okimanyi ekuliyetingana za accident ekintu nga kinene kati amasaati agaliko ensolo oyambadde essaati naye ng'eriko ensolo oyambadde essaati nga eriko omuntu tomutegeera tomanyi kya promotinga guga lwaki kati mu bululu baagala nnyo amasaati nga galiko ebifaananyi by'abantu tuba mu campaign tulina okulaga gundi kaakati obwagazi bwaffe eri candidate waffe bitwala ne feemu yo nga ggwe omuntu ne bigigatta kwoli nannyiniyo nannyini t-shirt gy'oyambadde gwe ondabangako nga nyambaddeemu kuzo nkukuba ekifaananyi kipulu nkiteekeyo okiteekeyo zitwala zambala abantu badira kwegamba olaba bagikwambaza t-shirt era kituufu ng'olanga akalango naye wakati mu kulanga akalango ate kikwata feemu yo oba obuganzi bwo gwe ng'omuntu atabiriimu just awagira obuwagizi nekibukujjako nekibutwala nekibwambaza ono nanyini saati kyekiva olaba ojja kusanga nga bakutta omuntu omu ne bamusiba nga si aliiseewo era ne ku ssente z'oluusi nga toziryangako bamukwate bamusibe waffe emiramba 5 oba 10 ng'oli bamusibye kiriwo ekyo lwaki kubanga waliwo omwoyo guno ogwatandika obbapushinga olunaku lumu nali ntambula ku kkubo nga ndi mu mmotoka
kati ngendo bera mmotoka nempisa emotoka neitawo nengo omusajja agivuga nga tategera tumugamba abantu ba taxi amanya bakazi basinga okutya ate mu kutya kwa bakazi bagezi kati omwoyo gwali guyimiridde bali wekkubo nga guyina omwana waagwo kati nga omwoyo gwali guyimiridde nga wali kati omwana yadduka na kali kasoke nve mu myoyo kati yali bwe kiti waliwo omukyala yali emabegako mu biye byemabega omukyala odago oyito omwoyo yali alina omwana we kati omwana we nadduka nga agenda sala nga nasala ikkubo namwesikamu nga bamanyi bana bane biddalu ate era naye waliwo omwoyo ogwali gumuyita gyali emyoyo eja esatu mu kaseera ako naye kati ntandise ndi mu nsi ya mibiri mukama bwati yakindaga kati ku luguudo ku luguudo lumu oludde Wakiso mumanyi bulungi awatera obeera accident awo kwakuna matata Wakiso nindako ngo njitiddewo ngo ve Wakiso tuka Wakiso mu town mbenga tiene matuka va Wakiso kale no Kampala omwoyo guneno gwenjogerako waliwo omwoyo omulala oguli namungona naye kasoke njogere ku guno oguli ekayunga awo wansi awo wansi ekayunga kwakuna matata awo wansi awo nga wabalagiryawo batyawo guli awo luguudo ki olwe Wakiso mu town main Wakiso Hoima Road ekyo beda kyenjaga Hoima Road kati omwoyo ogwo waliwo omwana yali omukazi yali atudde wali kati nga waliwo omwoyo nga waliwo omuntu gwe bali batomerera wate emabega ddala kati omuntu oyo gwe bali batomera na guno omwoyo gwali ono omukazi we yajja n'omwana we guno omwoyo ne gukwata omwana ne gumuyingira ne gumusika ne gumudusa emisinde najje motoka gwagala gumusaze moyo Hoima Road bize nnyo bwati najje motoka nemukuba omwana kali motoka yakuba omwana ate ne mama naye nadduka emisinde ayambo omwana naye endala nemukuba nafa bwana bafiira waawo kati ne gusigalaawo ne bugamba silivaawo ejaba na babiri kati ne gusigalaawo nga ne guli gwabaddengawo ne guli gwabaddengawo ne wagattawo guno omulala kati emyoyo eyo gibeerawo nga gitta abantu era oluluguudo awo mu ekyo kitundu ekyo tewasobola kumala myezi 5-6 nga tewaliwo omuntu yabadde kufiirawo awo tekisoboka turaba accident teziba zokka wabeerawo omwoyo ogwo kakati ebintu ebimu tubiraba kungulu naye ate nga biina gye biva munda biina gye byatandikira mu nsi ey'emyoyo nga waliwo akaguudo akamu akatusobodde ennaku zino zona buli weekend otalwa 6 eba Sunday akusima akakawaala akungu oyambuka eno Lugoba awo buli weekend okimanyi zino oluguudo ate zezimu ku nguudo ezirike amajini ag'amaanyi mukama waago yagenda kati mukama waago mu kugenda ne gasigalawo nga geetaaya mukama waago aliwo nze nali mpitawo ate era olaba nali nzijaawo ewammwe wennyini wayitireyo ne mpitira eyo kati we nali nga mpitirayo nengisangako emyoyo nga mingi nga gikaabira mukama waffe nga jo girowooza omanyi ebintu ebyo bayida wetumya nnyo bitwala nti no bintu bya mwendo naye ate nga bya kisiru nnyo kati nga jo girowooza nti oba gisobola okumukomyawo mu kumunywera omusaayi mu kuyumwira omusaayi gisobola okumukomyawo gikaba nti mukama waabwe yagenda kubanga mukama waabwe yali abakolera saddaaka ezaali enene so tetugenda kuwona okuwona tugenda kuwona naye tukyalabira ddala accident ekyama kyawo abantu abasabye ab'oku luguudo olwo beyongera okusaba n'abantu abasabira eggwanga ate waliwo n'essomero awo eriri opposite awo balina ekkanisa endala naye yo si yabalokole abalokole bangi n'amakanisa awo mangi nnyo naye abantu baawo balemeddwa oyimirira mu kituli olaba nze we nali nga nzija mu matu g'omwo nagamba mukama ne mugamba matugge eno kyalo nenjagala okifuula ekibuga wajja kino kikyali kyalo ddala matuga bayira weekulakulanye kati
nze sajjawo bbanga ddene eri emabega sajjawo bbanga ddene ndowooza olabye naawe wembadde wentuse n'ennyombera awo ku kyaki nga ndaba bazimbye obuyumbayumba neŋŋaana ne bannange paakingi yaffe bagitwala awo nga tewaliwo kintu ky'osobola tutundawo naye olaba amaduuka gasomyawo wonna nekyengulu bazimba lwaki ffe tugunoonya akawumbi kamu n'ekitundu akalira ettaka lyotera okwogerako so mugenda ligulawo mukama ntwabadde twagala va awo natugamba eyo area gye yatuwamu omukisa bw'obadde ogenda gula ettaka mu kitundu ekirala kyonna mu kitundu ky'ematugga kubanga okuyitibwa kwange kuli matugga naye nga njagala kuva mu area eyo nga ndaba eri so expensive naye mukama natugamba wo nabawera omukisa awo wennyini uloko were around kati wogenda okugula wengenda okugula ninga wa bbeeyi nnyo era wa bbeeyi nnyo naye tujja gulawo kubanga katonda gwe tuweereza wa bbeeyi ye nanyini feeza ne zaabu kakati mbadde nkyayogera ku myoyo egyo omwoyo guno emyoyo egyo gipulaninga kakati abantu abali ku nguudo ezo mulina okusaba ne mulaga enjawulo y'obulokole nti bwajja mu kitundu omanyi kati ffe waffe awo wabeerangawo nnyo obwana nga bwenjeera nga tebusoma abantu bawo banywa nnyo omwenge wali kanisa awo nga waliwo ababbi babayitanga bakasolo group nga bangi nga bakuba abantu okutuka obukutusi kasolo ndooza ali mu ggwanga lyonna simanyi naye ffe kasolo group gwe tumanyi waawo ewaffe matugaawo wali eyali amukulira bamusiba kati nemuweweerako tetwaweweerako abaana basigala banoonya ssente ezijjayo mukama waabwe otyo kati ffe twajja netugamba mukama netumugamba tukwegayiridde mukama kyusa obulamu tukwegayiridde mukama kyusa ekitundu kino kisumulula okuva mu mwoyo gw'obubbi ololokeze kati ogenda okulaba nti omwoyo gw'obubbi gwakendeera mu kitundu ky'ematugga era ffe nkubuulira tugenda beera n'akaseera akazibu nabadde manya ebintu bino bitandise kubanga triga yaabyo okwekalakasa kwe nabagambako nadde ndowooza kutandika wiiki eno kyengedde ennyo wabadde omanyi kitandika ddi nadde manyi kitandika wiiki eno ewedde eno gye tuli mu kkuba omugongo eno leero lwakutaano leero lwamukaaga mbadde manyi gye tulina kifunamu eyo wiiki naye ate tekizze kitegeeza mu wiiki ejja tuyinza okulaba kukwekalakasa we tuba tetukirabye nkakasa mu eri ejja tekigenda kusukka eno ejjanga evuddeko eri anti era byonna nobyogeredde mu kaseera keekamu anti kati olaba lwaki nkugamba bwe ntyo akakalulu akana akaseera ketulimu waliwo omuntu naye ate boolaba bannayuganda lwakuba mwagana okuzuukuka abannayuganda twagana ozuukuka bannayuganda mwagana okuzuukuka neno nga tuli babuufu muba abaana babuufu naawe bwe mubanga okyalowooza nti oli mubuufu ogenda laba kwako katuriga akagenda okujja ojja okakasiza nti bannayuganda ate tetuli babuufu tujja kalabeera tubirekawo waliwo abantu abagala okufiiririra omuntu atalina mugaso nga bayagala omuntu kyatalina mugaso naye musumba talina mugaso waliwo omuntu atalina mugaso nkubuulira tagulina mugaso talina mugaso tewali atalina mugaso omusumba nga oli muntu empozika abafudde ndowooza baba tebalina migaso kakati alina omugaso ku bino wammanga ku baana be ate abaana be nabo bayonooneka so talina mugaso ate ffe twabafiriirira butereevu kati tugenda kukola kati ate n'ekirala lwaki ngamba nze lwaki omanyi nkikkaatiriza nnyo ntalina mugaso abampuliriza mumpulire bulungi nalaba abakulembeze basatu e Uganda abamu musinga okwagala nga batudde ku mmeeza egyo nga balina bye boogera oba balina bye balya nga bamaze ne basanyuka n'okusanyuka ne beekuba ne i5 ne bagamba laba abajegga bano tubalina kati olaba omukulu oyo batula ku mmeeza ajja kati obuzibu obuliwo obuzibu ne comment section bwekuyinako gwe bintu byebyogerera mu ngero gamba nti Stone M obitegeera oba tobitegeera
nze ng'omuntu nyinza okuba mbitegeera. Kati bitugambe bive mu kamwako. Stone M ankubuliyeko ekintu kimu content tumwagala mumwagala naye ate we munabeera nga mutusindiikiriza bayira wo kimanyi ntino AI ekoze eista mu muzindalo guno wotuka nene kuwano esobola n'okuwa obulimba anti onoonya kyogenda ogamba abantu kati gwe wulya byeyi mukuwa ompage wage bamale bansibe bankuba embooko ku video nteekeko free pasta kanko anti owulira content wo kyakola nga nze ndyeyo ndya mmere olimira gavumenti kakati mukama wange ekyo sigenda kukyogera naye njagala abannayuganda tulowooze nga abantu abakulu ye musumba oli ali eri akola ssente ze muleka azikolera eyo kyekubo lye yalonda tusigale gye tuli nga tusaba atusabire eggwanga lyaffe nze kyemmanyi kiri kimu then n'ekirala nakyo kanjogereko katono manyi nze weebereramu kwe bayita okwebereramu neebereramu ate kati wali okirabyeko kati mujjukire njagala kujjukiza nti nze siri muwagizi wa NRM wadde NUP kulwekyo kyogenda okuzzaako toli muwagizi wa bibiina siri muwagizi wa bibiina byonna toli munnabyabufuzi naye ndi musumba kango ne kanisa erimu abantu bambi bangi abaagala ebintu ebyenjawulo waliwo abaagala abawagira NUP ebibiina ebyenjawulo bangi waliwo abaagala NRM nabo bangi kankome ku ebyo ebirala kambireke kubanga kati we tuba twogera kyekyo birala akati mwe embala yammwe enfu abamu kati olaba ono omukulu waliwo mikwano gyange anti nze naga abansi bakodda kwasama kyensonga lwaki oyogera negendereza egundi story zotera otunyumiza zibeeranga eza Yesu ate era n'ekirala lwaki omanyi ebintu bino wetubikolera mu mubiri tosobola kwataakinga mukulembeze wa ggwanga nga nawe okimanyi goli eyo nkoko egira mutunzi nokera ku makya n'oyogera nga bw'oyagala kakati nze nyina ekintu kyendaba mu opposition y'eggwanga nga kigenda gireetera obuzibu obw'amaanyi kale obuvuganya nnyo oli w'amaanyi nnyo ne kati singa essaawa zinene okera n'ova wani addawo ng'oli mu opposition singa okera n'ovaawo kati omukulu akulira mu opposition avuganya essaawa zino singa avaawo ani addawo tufuna omulala naawe abantu bangi anti ffe wetwala okingira kati kankubulye foundation bazimba nzimbe kale naye nina ekirala kyesitegeera kiriwa musumba ffe twagala wano eno mbu tukyuse ekisanja kyaffe kifuke kya myaka ebiri kya bisanja bibiri kyaliwo naye kati kyeneebuuza kiri kimu ekisanja babikyuse byo 26 tewaliwo munnabyabufuzi wa NUP nga amazeeko ebisanja 3 omunabyabufuzi bya NUP nga amazeeko ebisanja 3 NUP yakajja NUP bakaweza emyaka 5 naye waliwo abaava mu NRM nga bali bafugira muki mu NUP nga baagala kukyusa ki nga bali bafugira baliwo abajja mu NUP nga bava mu NRM ate kale bino kino kipya tubala buto tutandika buto nanti naye asobola okukyusa najjako akagambo NRM n'ateekako GN ne batandika bupya kati lwaki nonjogerako ebyo ebintu saagala munkube saagala bali bankube naye era nammwe kati kanzire saidi eno kati ekigali kankikubiire anti naganye nze sina saidi naye ina omuntu gwe nnonda oyo omutuufu gwendaba ng'agenda ku delivaringa obubaka obulungi eri eggwanga okulonako olonda nnyo nkeera nze asooka ID yange njirina nkeera nengenda nennonda olonderawo musumba ndeka ayinza okunkubya ayinza okujja ne bannemesa akalulu kange okawa omusajja ne bakuteega tojja mulonda naye kyokka gonna gwolonda nya gwe nnonda ate era gwe nnonda mulonda omwagala w'abangi kakati
kakati lwaki mpiseko eyo ngenda yisako eggaali eno wa mukulu wange si muzeeyi wange mukulu wange omutandise mukulu wange yakoze kyate yakoze foundation asajja bano babala naye oyo omusajja naye omanyi yakoze foundation erimu nze kyemwagalako akolanga bujingo oyo bujingo omusajja waabwe anti akolanga bujingo oba bujingo yakoppa ono bono yakoppa bujingo kati walabanga bujingo omusajja waabwe walabanga nga tebakyamwogerako mu ggwanga ng'aweddemu ng'asooka akolawo akatiisa at least afuuyira ku stage Nina kani afuide ku stage awo. Nze ngenda. Nabagenda goba kutubitagende. Awo gwamanyi. Kakati omukulu yakoppa. Mumulabanga omujega. Naye si mujega. Kati nze kyembadde mmanyi. Kati olaba kati kiri bwe kiti. SFC. Nabo batandise. Kati beba muganda bangu, uyu muganda wange yabakulira. Anti nze jukira simanyo naye nze ndi Munyarwanda naye kati muganda Munyarwanda. Igwe. Watugana oli wedira fumbe? Ngo. Wedira ngo. Najesi bako nafuna ekika kyange nenkinyeza sikita. Era nabe ekika ekyo sibawasa. Ate je tutuse. Kati nze ndi muganda, Munyarwanda, Munyankole. Musoga byonna mbiri igwe yeze kati kanzireke wa muganda wange yakulira eyo SFC kati mukujikulira ate ina kumaye percent zigenda kulinnya nabaga waliwo percent zigenda gwe zirinye kati wezibala okulinnya abata ina security kati ko yo mugezi nteka wa foundation kati promotion zirinde Obande munsi kinze Uganda wano wetuli Uganda wano wetuli Matugga nanti kati ate mbuze Ogambe percent wama mukaze baka video eno solo okwata no zabaka wodi no solo kategera kati una iseo nika tugende kakati onde sawa percent sizigede nanti kakati nsabira nnyo obukuumi ku Robert Kyagulanyi Center kubanga isobola kuba trigger egeno leto okekarakasa ko tutansinawo kati njisabira oli muzeeyi Kinvinvi nawe yalina okwekalakasa oyo yaggwamu okay oyo agenda kubeerako okwekalakasa by the way okwekalakasa kugenda beera kwa mirundi mingi kana akalulu k'omulundi guno kagenda beera kakambwe kubanga kino nze nkirabako oledi okiraba nze nkirabako mu nsi y'omwoyo wane waffe you kagenda kuba kakambwe nnyo abazungu bagenda kuyimukisa n'emmundu baziwanikeko mu bbanga abo abazungu lujo bajja naye tebayiyo kati nate ne ku luno ne mu parliament mu nnyini gugenda kuseka mu parliament mama nga kiri kye twalabako emabegaawo butereevu nnyo kati ku luno abaana banakasuka eŋŋumi jalaba nti mufaanane abaana tulina abakasuka eŋŋumi naye mwegendereze musajja manyi eno nupu ekoze ekimala naye eyomu basajja abalugwaliyo tena babeerayo nnyo nagundi amaanyi eyo waffe mu northern kati eyo waliyo ebisajja bipika eŋŋumi bijja bapika mwetegeke naye kati wanene Uganda fe abasinga nupu yesinga mbadde nonnenge ngambye ffe ate bonna mbeesigibako anti fe tugenda n'abagenda igwe ogenda n'abagenda nze sizanyisa bulamu bwange nti ate guseke ogenda n'abagenda ngenda n'abagenda lwaki bwe guseka baana bange basula enjala nga gutandise ng'emundu etandise baana bange basula enjala dduka noononya gy'obakweka ebyo byesaagala kati ate era kati gwe newoovaayo gwe Stone M tola nti twemanyi nogenda n'owangula akalulu k'obukulembeze okimanyi nti nno nkyayirawo tonkyawa naye kati ojja kunoonya byennyinza okugasa mu gavumenti yo nga tobiraba
kitegezo ja kunzize mabega bwe kiso ekiba kibanze naliko mu kalulu akawedde nga nyina gwe campaigningira ebansulya biro kiro kitwala omunako nengamba ate muntisa wali omazofu omusajja oyo nali ndi mulokole naye nga sinaba kunyikira nnyo nga tonabera musumba nga ndi musumba nga siri nnyo buziba nga ebyensi bikyantwala abasumba bo batoji bakyaliyo bangi nnyo nga musumba kituufu naye nga akyalina ebintu ebimukwata kakati waliwo omusajja anenkana mu saizi tufaanagana mu kulembeze y'omu Kampala waneeno wakati mu Kampala alawundi ne Wakiso namunoonyeza akalulu n'awangula baatukubanga emiggo twasula MP Mulamba minisita Mulamba gwe yali avuganya naye ne tumuggyako n'avaako ne batukuba emiggo ne batukola ebintu bingi nnyo naye we yamala okuwangula akalulu namukubira nga takwata ne mukubira nga takwata nakati nentuka ne muvaako ekintu ekyo nekyo tekyatuuka ku ggwe wekka ffenna abo abasajja abatuwa ennamba mu kalulu ziba zikola mu campaign ziba zikola akalulu ekaggwa naddala nga awangudde ennamba ezo zifa naye waba tawangudde ziba zikyakola kati message ki eri mu ekyo gwe munnayuganda ebiseera bye bino byennyini bye tulimu nti gwe ogenda kuyiwawo omubiri ogenda kulowooza nti oyiwawo omubiri bakwate basibe balinye batte ng'osigale nga obulamu bw'abaana bo nze ebbanga lye bansiba abaana bange tebaasoma emyezi 7 egyo tebaasoma bantu baabonaabona foundation yaliwo ebiseera yaliwo naye tomankyetwa bonna baasaasaana kati nenfuna omwoyo w'amagezi nenjogerako n'abantu abamu nembagamba bagende boogereko nani nembagamba bagende boogereko ne foundations ez'enjawulo zitwala abaana kati nezibatwala netubagaba mu foundation endala kwekuza eddembe mu baana bannayuganda bali bafiiriddwa lwakubeera nti no bakoze eki nga toliwo bansibye so namwe abalungi abawuliriza oba abalaba channel eno ya Uginawo TV twagala kubasaba nti mubeere active mukeere mulonde ku makya nnyo muveeyo batugana tulina okukuuma akalulu kaffe naawe waliwo abalina okakuuma ffe abalina okakuuma kati ate babayita crime preventers bano abakuuma akalulu abaliwo abakuuma akalulu waliwo bano betulonda no buli kibiina kironda abakuumi baaki ab'akalulu buli kibiina kironda abaakyo bakakuume agent ba candidate lwaki bakakuuma tebagamba ffe tubakakuume anti oli ab'omu tuba tulina omuyambako kale sigenda yamba n'ogwa n'omu kale tudde ku nsonga y'emyoyo era tuddeyo kubanga ontutemu speed awo naye kasita abantu bo bakitegedde nti omuntu yenna amalala AI ereeta amalala jonga AI ate AI ereeta okumanya kati AI mukuleeta amalala n'okumanya kakati egenda nezimba omuntu kati nze mbadde nkunyumizako omusajja omusumba ye ssebo buli walabanga akendezezaamu katono nga tebakyamwogerako ng'agamba kasongo yeye nga kona wawo nga atukubayo tune yawo nga soka tugiteeka tugikola mu challenges nga waddako ku noobu tumwogereko kakati noono walaba nga bayi bakyasirise nnyo ng'agamba Benihini takola katonda Benihini takola aliwo atagamba kati eyo nzannya ya byabufuzi era eyo nzannya ya nsi engeri gyetambula naye ng'ekontrolingibwa AI kati AI tekinologi mupya ate bamwongeddemu nnyo okuva ku oyo Elon Musk okimanyi Elon Musk agenda mu bwengula n'atuula mu nsi z'aba alien batuulawo ne boogera oba Elon Musk nago gu alien asi alien muntu naye mukozi wa alien bamusiimako ki singa bajja ne basiima nzoba kati kankubuulyeko kati nze kyangu kya President Museveni okumpita nampa ssente igwe ate nga mbeera naawe naye wakuwotyangayo nzijukiranga ne bannange nze saagala ssente
ate ranze kyangwira kya Bobi Wine kompitera nampa ku sente nayo manyi abaga wofunanga akasemu unafa otuyisangamo akasemu netukuwerekerako waakiri kale tokitegera akati lwaki mbadde ngezaako ku yo example wadde example naye ekyo example lwaki ngamba bwentyo kubanga I had a voice going at the voice and there is people era waliwo abantu abanjagala abanfollowinga nga abasobola n'okunzikiriza mu kubigambo byengenda okwogera oba byenjogera essaawa zino anti gwe oli musumbu n'olw'ensonga eyo aliens zali tezirina kujja kulonda ggwe kubanga had no that voice twali mu ekyo kyebaagala kati mu media waneno basobola okwogereramu otupike tukuba abantu ffe tuggwe oba okitegeera ekintu ekyo kubanga mu media oyinamu eddoboozi buli muntu alina obuweereza bwe kati n'olinaye wati waali kakati kiki nnyo eno AI kyebaza ebala okuteeka okucreatinga buloboti era mu nnaku zino eno wenjogerera egenze erwanyisa nnyo abantu obutaddamu kuzaala nga bazaala enzaala ey'obuntu kati mu nnaku zino eno baddira amazimbu ne bagakujja ku mugongo mbusimanya ne bakola batya ne musajja ne bamuggyako ne bazaalira mu cupa oba mu tube era eyo nkola enkulaakulana eyaawa enkulaakulana ezza kyogamba Katonda yali talina nkulaakulana gy'asobola kuzaala muntu nga tamuzaalidde mu kyuma anti Katonda atugamba tugende tuzaale twale anti kati ata awo oba ozadde oba ogezaako kutonda mba ngazadde ne abantu bannanga bampuliriza njagala kubeegayirira njagala kubasaba nti obanga wakolako ekintu ekyekikabo ekityo Mukama mwenenyiza omugamba akusaasire bw'obeera nga okyali mu processing o planning okikola don't do it because you are against God musumba Katonda waba ayagala okuwa omwana agenda kumukuwa waba tayagala kumukuwa togenda kumufuna ate era kankubulika ekintu kimu abantu bano eno waliwo nze omuwala nga nkyali mwenzi namufunisa olubuto Pasi gobuli kamu wakakolako yekambuuze watta n'abantu fire ayagala bankube fire ebirabo byonna bikolako tewakakola fire yakusindikira fire nsonyiwa njamusindikira fire mpaka kuwulira bulungi naye bisigale byonna bikola kakati wenamala omufunisa olubuto nga atuse emyezi 7 amezi 6 n'angamba nti ayagalayo emitwalo 8 ejjaki konzi jaki nanga ajja kuzaala konzi lwaki wagala 8 nanze sagala kugenda kusindika mwana kulumizibwa njagala bansale busazi bamunzijemu waliwo such bondage in the people of God nga buli awo busibe butono webuti nga gwobulaba oyinza obulaba nga busibe butono webuti naye nga ate busibe bunene nnyo nga buli mu baana b'abantu waliwo families ez'ekikabo ekyo nga n'okuzaala tebakyazaala kati bamusazemu omwana kitegeeza ki obusibe okulongoosa Katonda omwana teyamutonda ayita mu lubuto gwe era nze nsabira nnyo abantu bayida wenze nnyina ne bensabirawo yali akazaala abaana bananga bonna bamusaze busaze ogwokutaano yamuzaala tebamusaze ati okuzaala nga bansaze busaze kitegeeza ki kakati mwoyo kasaba nsala era gubaguze mu famire yo ne gwozadde naye era bajja musala busaze oba osize nsigo ate era wabeerawo okufa okulongoosamu omwana kuba kufa na kuwona okulongoosamu kuba kufa na kuwona mbadde ngamba kubanga edda omuntu gwe balongooseza aba atugeza afunye ekizibu alemereddwa okusindika omwana biwe bityo ng'akala afunye complications kati essaawa zino yeringa option esembayo essaawa zino eno yakikola bukozi just abantu bakisabira kati lumu mukyala wange yagenda n'alwala olubuto olubuto lw'omwana ne bankubira speed jangu osayininge mukyala tugenda mulongoosa nasekerera dokita naye kasajja gwe banayo oli kasiru tewasoma n'omulwadde osekerera amujjanjaba
namugamba gugeza omukwateko ntukawo nkolagero kyafu awo nali ngenda lwanyisa mubiri awo wo nga wani gwosala nga wani gwosala bomulongosa omulongosa biki afunye complication neta kumulongosa kankubulireko gwampuliriza don't give devil chance. Okay, musumba kati omuntu okumusala ekiso kitegeeza ki ku AI kati kankubulire bo kye bafubako okukola kiri kimu bagala nnyo okulaba nga bakyusa ebintu ku kifuula nnenge kati togenda kwawukana emyoyo gye gy'okusala gye givaamu okima gye givaamu nebina ebyokuzaalira mu ccupa simanya mu biki okuzaalira mu ccupa batya anti kati okuzaala mu ccupa mbu simanya ne bajjako omuntu amazzi ku mugongo simanya biki ebintu ebyo sitaani abitonzeewo okwagala okukyusa kyekivula ojja kulaba nga batandise baida bo waliwo enkola era AI jeri mu kuleeta egenda kutongozebwa mangu bali mu kuteerawo abasiyazi gapu ezaala musumba abasiyazi tasobola kuzaala naawe anti nze bino ebigambo ojja biraba ojja kubiŋŋamba kubanga nze ndi naawe sigenda kukoma kubeera naawe ebbanga lyonna ngenda beera naawe omusajja n'omusajja bazaala batya okimanyi ntino kati balina enkola gye bakolamu ne bakuggyako ebitundu ne bakuteekako amabeere ne bakumezaako amabeere gennyininyini anti oyo tekinologiya azze oyo tekinologi anti kati era eno enkola tekinologi eno AI yenkola yaayo kwegamba eno intelligence ate yo tekola nnyo mu bantu ekola mu Katonda kukyusa bya Katonda kyo kyennyini kati bagala abasajja banene abasiyazi n'abakazi abasiyazi bagala bateerawo egundi ezaala omukisa oguzaala naye ekyo tekijja so kigenda kukola nga beyamisa AI bino ebintu ebirani believable bigenda kukola bino ebigambo byetuwogerako bigenda kukola ate nkankubulire abali mu America n'abali mu nsi endala njagala mugezeeko okutuwandiikira ku comment sections because kino ne mu nsi ezo kyatandika abasaza batandika okuzaala babakuba eddagala ne bakola bata omusajja n'asindika omwana balina enkola gye bakikolamu ne bamulongooza simanyi naye ekintu kino eno kyatandika baagala kujja ennono ya Katonda kugijja mu bantu nti omuntu era be babawa ne ssente bana abasumba bimuulya beerogozza nti wasa baganda bo be babawa ssente kuba tekikkirizibwa si kituufu kikyamu nnyo era nze nkikyawa kati ebyo byonna babikola ebiri mu Uganda kati ng'aba Abannayuganda oba Abaganda balina ebika ebisukka mu 100 ku bika 50 biri byonna ne bikulema okujjayo okufunamu omuntu era nojja mu kikaakyo musombako mutuvuzeemu speed enaku zino CFA avuze oyo Katikkiro yamumpeera ansi emusaana ayinze ndi Muganda era mpagira nnyo Buganda wesiba ku kika kyaki kyengo tokita sikita Katikkiro yagamba alabika yakwanye yakawala akidira kikakye ngakagala kati aliya wakikola ki wakivaamu ate kirabika nga kituufu ntalina mukazi amuyina ate kati tobamanyi talaba mutabani we byakola mutabani we yawasa yawasa tokimanyi nti yasumba ono yawasa omukazi owokubiri yamusumba tata we omwoyo bakuba bakyawagana kubanga bankwe singa ngamba lumu nti gundi kino ne kino ne kino gwe oba omutegedde gwe ng'omwogera kati nze nga nkugamba ebyo bigambo bya presenter si bigambo bya Pastor Kam nze njagala ebigambo bibeere bibyo gwe omuntu sekinnoomu bigambo bya channel nkakasa mutegedde kati ebintu ebyo byekikawe ekityo kakati ennaku zino eno njagala kulabula abantu abatulaba bwaba Mukama akumye omwana mwebaze ate nga nze njagala mwana waba mukumye mwebaze dani okugenda noga nti kati nze ngenda yiyanzale mu nkola bweti ne bweti ne bweti eyo nkola mbi era si nkola ya Katonda sina kupalapalanya tupalapalanya upalapalanya biki
edda ng'omuntu eba musala just abalemereddwa oba okuzaala ebiwe ebitunga wembadde nkugamba. Nze sponsor wange asinga okunsponsoringa ku church. Nabadde ntwala omukisa guno okutumirako abantu abanga basatu. Batumire. Waliwo Mami Queen yetegedde. Suzani. Yetegedde. Suzani ye Mami Queen. Oba omuyita Mami Queen. Byonna nze mbimuyita mwagala nnyo. Ye mukyalawo. Mukyala wange tomumanyi na mubiri Oliver. Niba uli mwesiriwaza. Mwannyinaze. Wala wali abesiriwaza. Lumunyi. Obadde ovudde mwoyo. Kakati waliwo omukwano gwange bamuyita Mutabazi Yusuf. Naye mwagala nnyo. Bakubeererawo. Waliwo mukwano gwange bamuyita Betty. Bambeererawo nnyo. Bafuba nnyo okulaba nga ennyumba yaffe teggwamu mmere. Bafuba nnyo okulaba nga ekkanisa bagizimba. Abantu abasatu bo. Naye bonna buli omu alina ebisoomoozo bye. Bonga abantu. But I love them so much. Waliwo omu ku bo talina mwana n'ogwa emyaka gikuze giweddeyo. Kwaba abantu abasatu bongambyeko. Waliwo omulala ku bo alina byayitamu ng'omuntu. Nga finira. Waaye waliwo ebintu ebiteetikika. Pastor Kango nange wetandika ku nsonga y'omukazi y'obutazaala kiina engeri gye kinkubamu ewala. Then waliwo n'omulala naye alina challenges ze. Naye abantu abano basigadde bayimiridde nga beesize Mukama. Olunaku lumu nyina amawulire ge njagala okubagamba. Yes sir. Waliwo High Mountain. Osozi oluwanvu. Mukama antwalako nnyo ng'ayagala okundaga okukkiriza. What is faith? Era nagendangayoko mu kukkiriza okwo mu lusozi olwo ne nnengera abantu ab'enjawulo. Buli muntu obeera kuli ku High Mountain bw'otunula bw'oti ku nsi olaba abantu ababikkiddwako. Nga tubikkiddwako ki? Ng'abikkiddwako ekisiikirize. Ekisiikirize? Ekyekitangaala ate. Iye? Ekisiikirize ekyekitangaala? Eno ensi tugirabanga ensi ekitangaala, ensi ekitangaala. Naye ate mu nsi ey'omwoyo erabikanga kizikiza. Oba oyinza okukitegeera. Ngezaako. Kati mu kugirabanga ekizikiza, kati Katonda alondamu abaagalwa abantu be baayagala. Abo abantu abeerekereza ebintu ffe betuyita eby'omuwendo. Abantu abaagadde Katonda n'omutima gwabwe gwonna. N'ababikkako n'abateekako omukono gwe bw'ati. Kati kitangaala ekyo ne kimukubamu nga olaba ettooki. Waliwo kubiddwamu ettooki zinene ez'edda zino ezaabeeranga light nga mulimu obwetolovu bwe buti. N'oli abeera mu keetolovu bwe katyo nga aliko protection. Nga waliwo ekiringa ekimumulisa. Kati ekyo kye tuyita ekisa. Nkufunye. Kati sometimes abantu abo Mukama amanyiyo bandaga. Nga nsaba nembasabira nensaba Mukama abantu abayimira ku lwaloko, abantu abayimira ku lwa foundation, abantu abayimira ku lw'ettaka, abantu abayimira ku lw'ebyuma kubanga twetaaga ebyuma ebibuulira enjiri. Bannaye Mukama tukwebaza olw'abantu abo bakola omulimu ogwo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka Mukama oteekewo obugabirizi, leka oteekewo obukuumi. Ogenda okulaba nga Mukama ataddewo ekisa nga bw'atambulira abamukalawundi we kati ngaliko noble protection. Lumu nga waliwo obukuumi bw'omulekedde. Waliwo ekibuuzo kye wambuuzaako oba gwe yakimbuuza. Kibuuzo ki? Iba ngamba nti sitaani ne Katonda ki ekigenda mu maaso? Baali babboyi. Si baali nakati babboyi. Oli yali bboyi w'oli. Nakati bamukwano bakolegana. Anti era kye kimu. Katonda ekintu ekimu ku bintu byasinga okukola ebisinga okubeera eby'omuwendo. Yatonda omwana w'omuntu n'amuwa omutima n'endowooza. Omutima gwo n'endowooza yo bye bintu ebisinga okubeera eby'omuwendo ku mwana w'omuntu. Omutima n'endowooza. Kati webeera nga bya muwendo gwabironderawo kyoyagala bibeere kyagala bikole. Either gwasalawo oba olinya magenda go gwasalawo ba magenda go gabeeramu.
kakati n'olw'ensonga eyo mu system eno eriwa eya Sitaani ne Katonda. Katonda ekyatutondesa yatutonda ku nsi tubale ebibala. Bibala ki bye yali ayogerako? Ebibala okwagala, ebyokwagala, ebibala ebyokukola obulungi, ebyokumusinza, ebyokumutya. Omanyi, no, if I say to worship, I can drink my alcohol, then I worship. After that I worship. Ekyo si ki Katonda kyayogerako. Maze okola ekikyamu? Katonda tayogera nti obeere wali you are having sex with bamalaya n'abalala ate otandika okugamba tunakusinzanga Yesu ng'ova mu loogi. Ova mu kwegatagatta kwegadanga ate ogamba loogi oli eno muli musiyazi ate osinza Katonda. Ekyo si Katonda kyayogerako okumusinza. We can worship God. Tusobola okusinza Katonda okuyita mu bivuga. Tusobola okusinza Katonda okuyita mu ngeri ez'enjawulo, naye ekintu ekisinga okusinza Katonda kwe kusinza Katonda mu ngeri zaffe. Kyensobola kati okutandika n'ebikolwa byaffe byabisinza Katonda. Kakati naye ate era tulina kana ak'omuwendo kaffe ke kana ak'okwesalirawo kyekisinza okukosa abantu. Nga nsobola okwesalirawo. Kati Katonda yateekawo Sitaani afube nnyo okulaba nga akugezesa. Nga ddala wasalawo to follow Jesus. Wasalawo ddala okutambula ne Katonda ono gwe twogerako yakutonda. Naye ye nga yamulema lwaki ye yali atwesiga nti ffe tujja mu managing? Ye Katonda singa yamulema yaliremedde mu ggulu. Naye yakakwata bwati nakasuulayo wansi. Lwaki yamusuula eno ewaffe gye tuli? Yali plan ye. Wetwa tunulya mu lubereberye. Kati then lwaki tatusonyiwa ku bimu? Era of course Katonda ye muntu asinga okusonyiwa. Tasonyiwa gumusa 2 3 si 10 gyokka si 10 kyokka. Kati kansoke nzireko ku lubereberye. Mu lubereberye mu lusuku Edeni mwalimu omuti ogw'obulamu n'ogw'okumanya n'okutegeera. Gyali emiti ebiri? Gyalimu emiti ebiri. Kati omuti guno ogw'okumanya n'okutegeera yali Sitaani yennyini. Kati ate guno omuti ogw'obulamu yali Katonda. Kati omwana w'omuntu kasita ava ku mulamwa n'ava ku muti guno ogw'obulamu n'atunulya guno omuti ogw'okumanya n'okutegeera. Ng'ate banange bino ebintu biri confused. Olaba ebigambo bye natandise nabyo nga njogerako. Omwana antegeeza nti okumanya n'okutegeera ye system ye mwene ya AI. AI ejjudde okumanya. Tuyambako mu kunoonyereza ebimu. Ffe tuyita okumanya. Ate Bayibuli egamba nti amanyi ebingi alibuuzibwa bingi. Kakati mu kumanya n'okutegeera abantu bateekinga okukozesa omuti ogw'okumanya n'okutegeera. Awo ne babeera nga bayingidde ekibi. Awo Sitaani ne batandika omuwa amaanyi. Saddaaka zonna zimusa Sitaani zitandikira awo. Musandikira mu kumusinza mu kukola ebyo byayagala nga yeeyongera amaanyi. Ne Katonda we tukola ebirungi ne tukola byayagala yeeyongera amaanyi. Buli weekebera mu ndaayo n'olaba nga ebintu by'okola tebikyatambula. Ebintu by'okola ofuje business ogikoze check weekebere kozi abantu abamu twekwasa nti batuloga. Yes eddogo gye liri ne Bayibuli egamba teri ddogo eri Isirayiri. Kamba bulieko kiki Bayibuli kyali yategeeza mu ekyo. Teri ddogo eri Isirayiri. Katonda kyali ategeeza nti teri muntu alimenti kulogebwa. Teri ddogo eri Isirayiri. Fena tuli mu Isirayiri. Enjogera ya Katonda bw'owulira Isirayiri you put yourself there. Weteekawo we are the Israeli because we are the promised land. Fe tuli ensuubize ate ensi ensuubize yali Isirayiri. Okay. Biwanvu musumba tweyanzege bade nsaba ekitundu kino tukome wano. Okay. Kitundu omukulu agambe tukome wano eno tatandike basibuleko. Okay. Abalungi abatulaba ku channel yaffe eno ya Yuginao TV njagala kubebaza mwebale nnyo kubeeranga mugoberera okuva twatandikidde okutuusa wano eno. Amanya gange nze Pastor Kango Enjoga Abderi ku Believers on the Rock Ministries Matugga wetusangibwa. Obeera ngo oyagala okunoonyako obanga wali yagadde oyimira naffe by the way kati tuli mu koolo ey'okugula ebyuma ebigenda okukola ku crusades mu ggwanga okwetoloola eggwanga ng'osobola okwako nekyokola
nawe at least obere party kunjiri ene tambula egiyena neggulu n'amagombe abantu eyokwenenya ebire by'oluvanyuma nawe obere party ku ibyo enkubirako ku simu yange atera ne bobanga oyagala kusabira ng'oyina kyoyitamu ngoga nti mukama nange wonsumula mu kineeno nange ngenda kukolera kino omanye ekyo nakyo kya muwendo tulina group ey'okusaba tujja kugatta mu group yaffe tusabiremu nawe ate olunaku luke ng'osobola okubeerako nekyo supporting obuweereza buno kubanga ng'osumuluddwa olwo nanti tuli mu kuzimba buweereza kitegeeza nti twetaaga okusumulula abantu beetaaga basumululwe bafune basobole okubeera nga naffe ate batubulesinga oba okitegeera ekintu ekyo so nkubirako ku simu yange ng'oyagala okusabirako oba ng'oyagala okubeera paati ku ffe enamba yange y'essimu eri 779 300 41 2 oba ogende ku YouTube channel yaffe eri Roko International Ministries Matuga ku TikTok okwetuli owandika bwandisi Roko Foundation automatically obeera otutuuseeko ba Kango Enjoga Bdyeri oba otutuuseeko naye Roko Foundation kijja kwanguyira nnyo okubeera ng'otutuukako mu linnya lya Yesu. Amina. Naffe ku TikTok bannange tujja nga yoginaawo tubeebaza okutulaba tubeebaza abatambudde naffe okutandikira ddala eri gye twatandikidde tubadde ne musumba Kango mboze eno ekyagendera ddala mu maaso wabula olw'ekimu oba ekirala tusazeewo ekitundu kino soka tukikome wano eno kati gwe eyeesunga ekitundu kino gye kiggwera oba eyeesunga emboozi eno gyenaggwera weekuumire ku channel weyongera osubscribinga weyongera okusharinga sazeewo obutaba pampinga nnyo tusooke tukomeko awo olwaleero osooke ofumiitirize ebigambo ebyo makulu ki agabirimu makulu ki agabirimu kyakwiga ki ekirimu owonya otya okitegeera so tubaagaliza omukuumi atakuumira mpeera yeyongera okubakuuma abalwadde tubasabirako musuuke n'abasuze n'ebizibu ebimu oba ebirala abasaba mu buyitemu nga ate tuddemu tufune obulamu bwaffe buli eri bwennyini obweyagaza talina kyakulya tubasabira bambi mufune ebyokulya tubaagala nnyo nga Yuginaawo TV amanya nze Stone M mwekuumire ku channel mweraba. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.